omusajja tuwangadde naye mu bizinesi emyaka 4 talina we yali atuddeko ku kamera ng'ensonga emulese ku kamera ku promotinga bizinesi ya Pombo restaurant bw'aba alina vidiyo yonna bwe yali agikozeko nga nze omundawa ku kamera ne bannamawulire ab'enjawulo ate nga bava Uganda gy'abeera mundaba ne ba SB4 nga ntuddeko kwogera promotinga bizinesi mundaba ne ba Ibrahim Mukasa nga promotinga bizinesi bonna bannamawulire b'entula nabo ku kamera tutulako ku nsonga eki tula nabo nga promotinga Pombo restaurant kubeera tegenda mu maaso naye ng'ate babeera Uganda gy'abeera simulabangako ng'atudde ku kamera ng'ekimutuuzizzaawo kwogera ku Pombo restaurant kuti promotinga kijja kiri okuba nti lyasosootula ku kamera nga ze kwogera ku Pombo restaurant ate ng'ayogerako ajogerako bigikuba kinage nti tosobola kubanga gwe olina nnyini bizinesi ng'ekuluma ng'oze gidifendinga ayina otandika okuleeta stories zifanaganako bwezityo ng'ate olinga ayagala okukakasa abantu nti bituufu kiyabaddeko omukulu uliriza natugala okugamba nti tutegeka ddalasa nti bwe kiba nga tutunda embizi kitegeeza tutunda n'omwenge mu bubba ebyo osobola okubyogera ng'olina nnyini bizinesi kyekigambye nti kikyayisaawo okumanya yabadde ansenti yatuuse n'okugamba mbwa alina vidiyo nebula nga agamba kudufa lukola yatugoberera bulungi kye Hasani yakamala okukola vidiyo awo n'agamba mbu abanyambi si be bayimirizaawo restaurant yaffe nagimusabye okuva jjo mpaka na leero kyali mu inbox ye musaba vidiyo eyo tagirina era namulumye mu inbox temuga muganda wange kiki kyofa kikyonoonya n'atakoma kweyo n'atugana n'okumpayiriza ku mukulembeze w'eggwanga mu muvuma bane okwogera amazima n'okuvuma tebabyawula Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu abatuuliza n'abadula mwenna amannya bamita Hassan Rocks oba Haji Mpombo Dubai wano abasibuji bankazaako sabisa okwera nammwe nakulwaleero nga tuli wano ne Farouk Sakozi so Haji nsonga ki ekuleese abantu bategeere bulungi tubeere ku page emu ensonga endeese olunaku lwaleero ndi muntu akufollowing ase omukulu Farouk amina wasudde ejo video gye ndabye eko interview gyawaddeko n'omukulu Haji Musa Kalule n'abako ebigambo bye yayogedde ebimu nga byadde byewuunyisa okuba nti biva mu muntu director wa kampu omanyi Farouk nze ni musajja munnabyabufuzi muwagizi wa NUP naye mu mbeera z'ebyobufuzi muno tubeeramu ne ba opponents baffe ba opponent balina obukodyo bungi obayita basobola okulumba direct gwe ng'omuntu nga beeyambisa obunafu bwo oba nga beeyambisa bye bakumanyiiko n'abakuliraanye ebiseera ebyo bwe balemerera okulumba direct basobola okukozesa mu bantu bakuliraanye bayinza okuyita mu mukyala we ne balemererwa bayinza okugezaawo okuyita mu baganda bo oluusi nga tebabamanyi nabo ne balemererwa bayinza okuyita mu mikwano gyo be bamanyi abakulira okumpi oba okitegeera kati nze wajjawo ataaka yonna kyensooka okulowoozaako kiba kimu sooka kulowooza kuba ba opponent baffe abannabyabufuzi kyensooka ogirowooza kugwenye kubo nti erina okuba nga gyekoze eki gyeyitidde oba okitegeera ensonga za Haji omumanyi Haji eyazze omumanyi tomumanyi Haji Musa Kalule mumanyi ndi omu ku badirector bannaffe aba Pombo restaurant yabeerawo akolerawo emirimu gye ali eyo mu Uganda gy'akolera endooza simanyi ajja kubulira waakolerayo watuufu mu Uganda naye nga director oba okitegeera ensonga ze njazoogerako ebintu biringa 3 yakisooka yengeri gye yayogeddemu nti y'omu ku batandika Pombo restaurant
Mpombo restaurant tuli ku stage ya kusatu. Twalinako stage esooka ne tudda ku stage ey'okubiri awo yatweyongirako then ne tujja naye ku stage ey'okusatu gye tuliko olwaleero. Era bwe yaganyonnyola entandika ya Mpombo restaurant alabidde ddala nga talina njawulo ne bannaffe abamu ku bannabyabufuzi abaava nga bakaleeminga nti be baatandikawo national unity platform so ng'ate beeyunga bweyunzi ku Kyagulanyi ng'olwedde yakola ki ekibiina kya kubanga Mpombo restaurant kyali kirowoozo kyange zayogera naawe ekyobuli bw'aba akiwakanya ayinza okuva ajja kujja akyogereko kikimbe muganda wange nze twayingira covid ne baggalawo restaurant twali tukolera gye bayitanga Luwombo. Luwombo yali yaggulibwawo Sheikh Rujja era nawe yali abapatana basatu mwalimu Sheikh Rujja nga mulimu Sheikh Abubakari ne Haji Muawiya ne batandika restaurant. As by that time nali nvuga Dubai taxi. Mweva mala kuvuga Dubai taxi emyaka visa yange nibako ya contract yange nibako ya myaka 3 nenzira ye Uganda. Kati gye nalina driving license Muawiya ne bampita bampa omulimu ogw'oku deliveryinga ogwa delivery and delivering emmere mu accommodation z'abaana ez'enjawulo ne mu shipping companies ez'enjawulo. Mu kukola kwange obulungi ne basiima ne banzija ku mwa delivery ne banteeka ku restaurant ng'omu ku bamanager. Yes. Era nga tugimanaginga abantu babiri nze n'omusika kasikoja gwayogerako gye bayitanga Luwombo. Kati covid bwatuuka Luwombo eggalawo nga restaurant zonna bwe zaggalawo ne tugenda mu lockdown. Tubeera eyo eyala zitukuba obusenge bwe tulina tukulya bugenda kuggwawo. Kati nze nnyini sikirwe Allah mbikkulira kye bayita vision kibaze okubikkulirwa. Allah andeetera ekirowoozo mu mutwe ngamba mukyala wange nga nti gw'obadde omufumbi wa Luwombo era ng'ofumba emmere ne bagigwoberwa ki olaba otya singa tutandika okufumbira wano ewaka emmere nga tugitwala ku accommodation bweddeira abaana basitaafu bannaffe gye basula ne tugiteekaawo ne tugitambuza nga tugisanze abantu muzirungu zaabwe gye babeera kubanga bakasitoma baali batumanyi bannaffe tubamanyi abasinga obungi ne mugamba olowooza abantu tebatugulegako emmere eyo ne tubeera nga tusobola okufunamu akasente akatubeezaawo ng'embeera etabuse. Okiwulira? Ekyo kyekirowoozo ekyasooka nga kiri kunze n'ekiwa mukyala wange n'akikkiriza ne tulumba omu ku badirector gwayitanga Sheikh Bakari twabeeranga naye ekitalija era nemuga nti seeka nafunyemu ekirowoozo bwekiti bwe mala omwanjula ekirowoozo ekyo nagamba bwe mubanga mugenda kikoleramu ng'abasitaafu okubeera nga mwebeezaawo nga bwe tulaba embeera gyena gyegenda tewali buzibu mukikole ki genda oyogere nabo bakkiriza mukitandike. Era nenva eshalija gye twasulanga nenzija mu accommodation y'abasitaafu bannaffe gye basulanga nentuuza meeting. Mwali abasitaafu nga 14 mu ruumu oba 16 abasulangamu. Oba okitegeera bwe tukola tuza banyonnyola ensonga bati bannaye era ekirowoozo bwekiti era nayogeddeko ne mu bakama baffe n'atuwaga ahead baani abali ready okutambula naffe ne mwerondamu basitaafu 10 ne bagamba ffe tuli ki tuli ready. Bagamba buli sitaafu yenna kuffe ng'abo tuli abantu 10 twemagenda kwetaddira mu 10 zeddira mu 10 tutandikira okugula ebintu ebyokukozesa kwajjukira gyolwo amasepiki gaaliyo eri mu restaurant gye basiba masowaani bikinga gyebiri just nga tugenda bugenzi kusumula tugyeko ku busepiki obutonotono bwe tuyinza okweyambisaako n'amasowaani amatono ge tuyinza okukozesa okusabira bakasitoma. Kati nga kyekozesebwa nva mmere biki biseera ebyo nga amatooke nga gabbula akabokisi k'amatooke nga akalimu kilo 10 nga bakatunda ddira mu emitwalo 20 kitegeeza nga buli kilo y'amatooke egula emitwalo 2 kilo y'amatooke emwe ebaamu emitwalo 6 nga tugigula emitwalo 2. Oba okitegeera bwe tutandika Mpombo restaurant nga tuli abantu ne tutambula naye ng'emmere tugifumbira waka nze gyensula ne mukyala wange
bwe tumala ogifumba mmere eva biki ne bijja ne mbiteeka mu mmotoka ne mbivuga ne tubireeta ku ki ku accommodation ne tugiteekaawo emmere tubeere nga tugikola ki nga tugisaavinga kati bano 10 be twali nabo abaali batweyunzeeko batuyambako mu kutambuza emmere eyo ne bakasoma abamu nga bajja mu bed space ne batwala ne bakola ki ne balya abatasobodde kujja ne bagibatwalira gye baba balagirira ekitwala okiwulira ssebo mpulira bulungi eyo yeseka awo tuli abantu 10 kati munange bakama baffe obudde gye bwagenda nga bugenderera ne batandika okufuna ababagamba ebigambo mukkiriza mutya abakozi bammwe okukola restaurant mu bed space ate ne bagiyita erinnya lyammwe erya Luwombo oba okitegeera jjukira nti Luwombo bulandi yammwe nnene bagyonoona abantu bajja gamba Luwombo ate kati ekolera mu bed space biki ne babateekamu ebigambo ebifaanana bitya bwe bityo awo omu ku bakama baffe n'avaayo n'agenda ku mutimbagano n'akola disclaimer naga nti bane Luwombo ekyali Kigali mpaka lwe tuligwawo officially tuli bategeeza era bwabaawo omuntu yenna ayina gy'akolera ng'atunda emmere ng'atundira mu linnya lyaffe kikyamu ffe tetumumanyi ne batwegaana gamba n'otwegaana ne tusigala nga tugenda mu maaso nga tutunda emmere yaffe mu mbeera nga bwe yali ekiseera ne kituuka bakama baffe ne bagamba bannange tukooye okusasula rent wa accommodation atuyingira mu kuba tetukola ate buli mwezi tusasula ki renti mumusula nga bastaff n'olwekyo tubatadde buli staff akole ki agende yeeyiye gy'alaga abanoonya emirimu gere munoonye emirimu abafunye emirimu gere mukole tetukyabeetaga mu ki mu accommodation yaffe asigalamu yenna amanye nti agenda sigalamu nga mupangisa asasula renti okitegedde mpulira ssebo okutegeeza nti batugoba era ne batugamba tulekerawo okutundira emmere mu accommodation kuba twagala mu bapangisa bagenda gibeeramu nga basasula ki nga basasula renti ate tebajja kusobola kugumiikiriza kubeera mu bed space yaabwe babeera ne privacy yaabwe ate nga muleete abantu tubajje baliireko emmere kati embeera bwe balutuuka bwetyo nendabira ddala nga embeera ekoze eki etufundiridde kuba batuyimiriza okuddamu otunda emmere mu accommodation yes nze nzennyini mbagamba ne bagala naye mumanyi olwo ŋŋamba mukyala wange ŋŋamba Ssenkakasimu waliwo omulala bamuyita Bugembe n'abalala be twali tukyali nabo ne bagamba bannange tunoonye ruumu gye tusobola okupangisa we tusobola okukolera eno bagitugoze eki bagitugobyemu kati bagamba nti olaba sente zibadde zitubula wano otasasula renti kati ate tunafuna ruumu sente tunazijjawa ezinasasula ruumu oba okitegeera kati ne bagamba banaye buli kimu kigenda nakumalirira bwe tuyinza okuba nga bakasoma balemererwa okujja wano olwa situation bwe tukolera naye nga bwe tunabeera ne situation ino gye tuyinza okukolera oba bajja kukola ki bajja kujja kati lumu tuba tuli awo restaurant wabawumuka ajja okulya emmere bamuyita Ibrahimu ne munyonyo migambo ayibula tunoonya kalumbu tuyinza okukolera olina wookamanyi nangamba nti ekizimbe kwembeera ekya Madina building Madina supermarket waliwo Abapakistani abavuddemu abakampani ebasulawo ruumu nnene double ruumu ziri ezi ziri jangu tugende ozikole ki ozirambule nentambula nengenda nenzirambula ruumu nga nnene bulungi nnyo nenkomawo nentegeeza bannange bannaye labye ruumu wali Madina naye bagiseera ruumu ziri 2 bagipangisa ddira mu 15,000 buli mwezi oba okitegeera ne mbagamba era omusajja nyinyonyo nagamba tulina okusasula ddira mu 15,000 tusasule ne agundi gwe nga ayagala ne commission waddira mu 10 nga baagala neddewa deposit sente z'amasannyalaze n'amazzi deposit waazo ddira mu 2,300 zonna wamu nga tulafulenga tulagadde mu 45 tusobola okukola ki okugendamu eyo ruumu okugitwala tukipangise jjukira tuli mu mbeera sente twakola ki tewali kati bwe mala oyita IDA abantu abasigadde abaali 10 5 bo ne bakola batya ne bagenda ne bawanduka omukaaga ne bawanduka bagaa nti naye tukitadde esente tukola ki tuzirina nibe tukola tebigenda mu maaso abantu ne bali awo bali tusumba butini bintu bya bbeeyi ffe katugende twenonyeza emirimu kati ne tusigala abantu bana nze
kyala wange ajja tukifa Seeka Kasimu n'omulala ovuka gweta mugembe ne mbagamba nga tusigadde bana tukoze tutya okutwala lumu eri kuba bagenda gitutwalako ne mbagamba nga bwe tuli bana buli omu kimwetagisa at least ogwenda dde mu 2025 okusobola okubeera nga tutandika ne mbagamba naye kirungi lumu eri nga bwe ziri bbiri kubutamenyeka nnyo tusobola okuddira paati emu ekisenge ne tukifuula bed space ne tuteekayo obutanda ne tufuna abapangisa abanaasula mu ruumu endala ne tukifuula dining nga tusaabingira bakasoma baffe abazze okulya emmere olya ssebo kati mu mbeera eyo etusooka twekwatakwata buli omu n'afuna eddira mu 15,000 tusondasonda ssente awo ne zibeera ndoza ddira mu nga ziringa mu ddira mu 600 era nga tezimala kati Seeka Kasimu atugambira nti nayogeddeko ne agimuusa nemugambawo ku nsonga eno n'akola ki n'agamba naye ali redde tumukole ki tumugambe awo agimuusa tumuleeta tumugatta ku ttiimu oba okitegeera n'aleeta ddira mu sente eziddira mu 15,000 etuuza ddira mu 7,500 era nga zikyabulako tezimala awo wefuna mukwano gwange bamuyita Abudu ne mwewako ddira mu 10,000 etuuza ddira mu 8,500 ne tutandika ne tushiftinga ojeko sound oba okitegedde so kati eyo tuve eyo bwekyo yali entandikwa ebadde mbayitiddemu just okulaga Haji Musa Kalule wa waatweyungirako ajoininga ddi ekintu so wewe wajoiningira ajoiningira ku stage ey'okubiri ey'okuva mu accommodation z'abakama baffe gye tubadde tutundira emmere okupangisa ruumu eyaffe mwe tuba tutundira emmere yaffe awo wajoiningira. Alright, ekyo kitegerekese bulungi kitegeeza buli omu ku bapayoniya b'ekintu Najat so Kasimu bwekyo kiri kati mu mbeera nga bulidde nkunyonyola bwekyo omuntu eyajoininga bwatyo gye yajoiningidde ne bwe tuze tutambula mpaka olwaliwo bwe tuli naye tosobola kuvaayo nga olaba waliwo ebigenda maaso ku midiya nga bakuba bizinensi n'ogera mu budde bwe bibadde ng'ebisirikidde nga biwedde ate gwe n'ovaayo ate oddemu okumemu omuliro ku kyogo ogambe otya tosobola kubeera nga bw'olaba kunyonyedde gye twatandikira naye n'olaba nga bizinesi ogirimu nga gwe ng'olimu nga dayirekita n'olaba bibadde bigenda maaso ku midiya nga babadde abiraba ebintu bibadde ku midiya mu budde nga biweddewo abantu babikulinako bali ku byabwe tebakyabiriko ate gwe n'okomawo mu midiya oddemu otukize olutalo obuto ekyo kukikola waliwo kyayisaawo mukyo ndabamu ebintu bibiri either nga waliwo ku ba political opponents baffe abayagadde okumweyambisa nga ye bwali director namugamba kati gwe oba otuyamba gwosobola okuba restaurant eyo okuwa ku ttaka kisobokera ddala bulungi nnyo bayinza omusuubiza nga nti suula eyo etuwe sente okugulewo endala yes kisoboka sigamba nti kyekituufu naye nze mu ndaba yange okusinza ku situation n'ebigambo byayogedde ekyokubiri either ayinza okuba nga ayagala kugulawo restaurant endala ng'alina kuba byafunye byakolaganya nabo mu Dubai nga baagala kugulawo restaurant endala naye n'alaba ng'alina sooka kukuba mpombegwe eyaabwe esobole bagenda otandikawo esobole okujjira mu buufu bwa mpombo ng'egudde ekyo nakyo ekyo nakyo kisobola kubanga tosobola kujja nga gwe director ng'ozze ku defendinga bizinensi yammwe gy'olaba olwa social media bwe zibadde zitambula ebadde bitambula ku social media ate n'otandika kwogera bigambo ate ebimuliro okuddamu social media mu budde bibadde bisiikiridde awo nno ze navudde okulowooza nti oba oli awo either nga ba political opponents baffe bebamweyambisiza okujja okuba restaurant yaffe oba ng'ayagala kugulawo restaurant ndala nga alaba alina kusooka kuba mpombo eveeyo eyiyo eyo esobole okukola yalidde
munjogere nyangu yalidde just bwendowooza kubanga olaba Faruku tosobola kuddira ensonga za bizinesi nojja ku kamera otuule otandike okunnyonnyola ebyo oba okitegeera yayogedde nammwe nga tannajja yasoose kwogera nammwe mwenga badirector yasoose kwogera nammwe nze saawa sinagirako tanagirako nange tulina omukutu gwaffe ogwabadirector kwe tuyisa information etugatta nga badirector omukutu ogwabadde amaze kumpi omwaka mulamba nga tayogererako kigambo kyonna wadde n'ekimu nga nemuteekako message taziddamu kumpi omwaka mulamba nga muteekako message zikwatagana ne bizinesi bannaye tufunye challenge bweti tukoze tutereza kino bannaye tulina challenge bweti tukoze mu nsonga bweti bannaye twetaaga ekintu bwekiti tukoze kyokola kino nga taddamu kigambo wadde n'eki naye nga bwokebera eri yazirabye bweziba audio ng'olaba yazibikudde n'aziwuliriza nga tazina kyaddamu okumala kumpi omwaka mulamba ate nga director kati byerimu okubyesirako nga nti omusajja tuwangadde naye mu bizinesi emyaka 4 talina we yali atuddeko ku kamera ng'ensonga emwese ku kamera ku promotinga bizinesi ya Pombo restaurant bw'aba alina vidiyo yonna bwe yali agikozeko nga nze omunda wa kamera ne bannamawulire ab'enjawulo ate nga bava Uganda gy'abeera mundaba ne ba SB4 nga ntuddeko kwogera promotinga bizinesi mundaba ne ba Ibrahim Mukasa nga promotinga bizinesi bonna bannamawulire bentula nabo ku kamera tutulako ku nsonga eki tula nabo nga promotinga Pombo restaurant kubeera nti egenda mu maaso naye ng'ate babeera Uganda gy'abeera simulabangako ng'atudde ku kamera ng'ekimutuuzizzaawo kwogera ku Mpombo restaurant kuti promotinga kijja kitya okuba nti lyasoose otula ku kamera ng'aze kwogera ku Mpombo restaurant ate ng'ayogerako bigikuba ngaze kuba bukubi ekyo nakyo nakyebuuzizza yes oba n'abatuuze abakiraba nti obeera Uganda we wabeera ba Faruku we wali ba SB4 we wali ba Ibrahim Mukasa we wali baani bonna bali eyo n'oba nga tofunangako obudde bugamba nga obakyazenga oba bakukyazenga opromotinga ebizinesi naye n'oba nga lwasoose okukyala genza egikuba nsigala neebuuza kisumizaawo aje ebibuuzo olina bingi ne badirector bannabalala oba okitegeera so kati bw'avaayo n'agamba yatugambye zikyannangambako bw'abanga message yazitadde ku mukutu ogutugatta nga badirector saaziwuliriza olw'ensonga naye yali yatulagadde nti message zaffe zetuuka ku mukutu tezirina makulu nga taziwuliriza nga ne bwaziwuliriza tatuddamu kibula ndoza nange ensonga kisaatutte budde kutwalanga kikulu message zaweereza nti nziwulirize era sinnakimanyako namaze kulaba nga gwotadde vidiyo nemanya nti yabadde ku vidiyo oba okitegeera omukulu amaze emyaka mulamba ng'ali mu Kamoli nga talina kyanyiga naye nga buli kigenda maaso akiraba ku mukutu n'asirika naye yanga nti okugaba awaadi abeerayo era mu bifaananyi byonna abeera mu activity zammwe zibeera gundi tuba tucelebratinga mwaka bwe tuba tumaze buli tumalako omwaka tukola anniversary nga bwe tukola anniversary of course nga abadirector balina okufena tuba tulina okubeerawo ku lw'okujaganya omwaka gwe tugasse ku myaka gye tuwangadde muki bizinesi yaffe oba okitegeera ekirala tosobola kujja Mr. Mukulu Faruku n'oba nga gwe director ate gwe okola obutaweera n'obutasamuka okukakasa abantu nga Hassani bw'atabika bizinesi mu politics njagala olwaliro kino kimusomese nga aji baana bala vidiyo n'abalala abalina endowooza ng'eyi kiki kye bayita okutabika bizinesi okugatta bizinesi ne politics abantu abasinga obungi tebakimanyi kye bayita okutabika bizinesi mu politics ye muntu okola bizinesi nga bwolaba Mpombo restaurant n'okwata akapande n'okassa ku mulyango gw'ingira Mpombo nti wano ataliwa NUP takkirizibwa kuyingira mu restaurant eno bizinesi omanyi kuteeka mu byobufuzi ekitali wano waffe ekyo kimu ekyokubiri kwe kuddira
n'ogamba nti oyo ani ayingidde nti gundi awagira nti wa FDC nga tya oyo mmere mugimuguze ddira mu 35 oyo ani ayingidde nti wa NUP oyo mugimuguze ddira mu 2 oyo ani ayingidde nti wa NRM oyo bali mu gavumenti sente balina mugimuguze ddira mu 10 okwo kwe kutabika ebyobufuzi mu business naye lwaki baagala okulozesa abantu ti omuntu bw'aba alina bizinesi olwagibwako eddembe ly'okubaako kyawagira nekyayagala mu bulamu bwe ng'omuntu eryo eddembe lyaffe lya muntu Katonda yalituwa ne libeera nga liprotectingibwa constitution yaffe eya Uganda kuba etukkiriza omuntu okwesalirawo kikyayagala na kikyatayagala ekyokubeera ne bizinesi baleme kulozesa abantu mukikufuula kasiru nti tolina kwogera ku birungi bikolebwa era tolina kuvumirira bikyamu bikolebwa mu nsi kubanga olina bizinesi. Yes. Kitegedde ekyo njagala bafune ekyokulabirako eky'abantu abagagga bye tumanyi nga bagagga bafuna naye nga bali mu politics. Haji Musa Kaula ayagala kuŋŋamba nti eriyo munnayuganda yenna n'omu atamanyi nti nno omugagga Bagala Kirumira wa NRM ayagala kuŋŋamba otakimanyi. Akimanyi. Haji Musa ayagala kuŋŋamba nti Uhuru Restaurant nannyiniyo Salim chairman wa Kampala Central ayagala kuŋŋamba nti tali mu politics si wa NRM. Chairman wa NRM Kampala Central ate nannyini Uhuru Restaurant abaffe yasooka giggala okuyingira ebyobufuzi yasooka kuggalawo restaurant n'alyoka adda mu byobufuzi. Mboli alina protection gwe tolina in case omuswiba nga kikyayita protection. Protection aba protectinga business bwe bakasitoma abagiwagira. Gwe ne bw'onooba n'ab'emmundu nga bakutambulirako bakasitoma ne batajja kulya mmere business eba erina okugwa. Ne Trump yennyini mu America alina business. Omugagga omu ku bagagga mu America yabadde president ali mu byabufuzi. Yani minisita wa Kampala Hajati Aisha Kabanda no Misa Hajati Misa Kabanda si ye minisita wa Kampala yoyo oyo dokita ine eddwaliro baliyita Mengo Doctors awo twayitanga Kalitunsa awo ku musikiti omunene oguli awo ayinawo eddwaliro n'abaana bange mwe babajjanjabira wa NRM ye minisita wa Kampala yasooka kuggala ddwaliro okuyingira ebyobufuzi. Nanti bano bagamba osobola obbeera ng'olina ne Besigye babirina naye bagamba yagamba nti Besigye tagendangako ku mafuta ge n'akola ng'ayita abantu ng'akolerawo ebintu bye ogira otankuula entalo mu luwombo lwennyini. Njagala mpeeyo vidiyo yonna gyenakola ebyobufuzi n'atudde mu restaurant wano wentudde olabawo waliwo kyolawo kyonna ekiraga nti ndi mu restaurant wenkolera vidiyo zange. Lwaki situdde mu ampeeyo vidiyo yonna gye nakola nga yabufuzi zino zonna zenkola n'atudde wali mu dayiri mu restaurant nga ndi kwogera okumanya nti kyayogerako takitegeera bulungi. Nyina vidiyo nyingi zenkola bw'olaba nga nkoze vidiyo either nga ne mu t-shirt ya black oba t-shirt ya white ezo t-shirt ziriko logo yanko mu restaurant naye bwe mba ngendo zipostinga at least nfuna ekifaananyi kya kyonna kyenkwata nembika logo neetalabika. Simanyi oba kyali akyengendereza nga vidiyo ya byabufuzi ya byabufuzi naye bwe mba ngenda gikola nga nyambadde t-shirt ya restaurant nfuna ekifaananyi kyonna kyenkwata oba kyakyagulanyi oba kyani ekyendaba ekitalina buzibu nekiteeka wano mu kifuba wano bwe wati nekibika logo eri ku t-shirt neetalabika. Kati omukulu abijjawo ate byayogera kyegambye nti kyekyandetedde endowooza ebbiri zegambye either political opponents bamuguze akuba empomba agisuule ku ttaka oba ayagala kuggulawo yiye naye ng'ayagala kusooka kusuula eno kubanga bwe bulimba bwegamba bwe yalimbye abantu. agamba mbu mabega abeerayo kagundi ka mpombo mu background kokolerako taliwaako kalabayo eno bwe tuva kweno naye njagala ogendeko ku page yange bagiyita Hassan Rocks eya TikTok
oscrolling ku video ezenjawulo ondage empombo ogyabaludde awamu mu video zange ez'ebyobufuzi. Kiki oba erinnya wali etikka nnyo direct ono n'agira n'azimbamu omutima kuba oba nayo nsonga simanyi kikyandiyogedde naye ng'ate era teguba musango gwange kubanga benkola nabo programs ez'enjawulo ezipromotinga erinnya lya Pombo Restaurant babeera Uganda kati alina omukisa munene nnyo okubakozesa n'okusinga nze bwebakozesa kuba nze bamala kujja Dubai nefuna omukisa ogwogerako nabo mala kusponsalinga bivulu abayimbi ne bajja nefuna omukisa ogwogerako nabo wano byonna nze nteekamu sente tubadde ababazi naye ye bali Uganda gy'abeera kati nze lwaki nze abanvuna na musango ki oba kitegeera. Ekyokubiri ku nsonga y'ebyobufuzi gye mbadde gamba mukulu nyina omwana gwekolagana naye ku midia bamuyita yekolera ashiralinga nyo vidiyo zange ku peegi ye singa nalinnya n'atabika mpombo mu byabufuzi singa obulango bwa mpombo tebuyita kukundi ya yekolera peegi ya yekolera naye gwe alabeko akalango ka mpombo konna nga alanga mpombo yekolera era naye bwenkola vidiyo ng'eri mu t-shirt ya mpombo alina okugyeditinga n'abako engeri gyabika mpombo netalabika. Kitegeeza ki nti njawula politics ne business sibigatta. Lwaki nkozesa SB4 media okuba nti yalanga Mpombo Restaurant kubanga si munda byabufuzi logomozi za byabufuzi. Lwaki sikozesa yekolera nga te yasobola n'okunnangira ku bwereere. Why? Ekyo takyebuuza. So nze ntegeeza kyenkola. Kyenkola ntegeera simala gakola bukozi kyenkola kitegeera. Ekirala kyenjagala omujjukiza Faruku naliwa byabufuzi nga sinafuuka wa Mpombo. Batiira bwerere kanku ekyokulabirako. Restaurant ewangadde emyaka emeka? Ena. Okuva ku lunaku olwasookera ddala nga twagitandika ndi munda byabufuzi era nga bonna batuwagira batumanyi nti ndi munda byabufuzi. Wa feesi gye balaba ng'eranga Mpombo Restaurant era ye feesi emu gye balaba ng'eri mu byobufuzi. Batya kati saawe lwatya after 4 years. Alina akatengo. Akafuna kati tulanti waliwo ekirima tulanti waliwo kyayisaawo ekyakiraba kati 4 years. Lwaki akiraba kati? Ekyokubiri batiira bwereere. Faruku nina babuloga bemmanyi sigenda kwogera mannya gaabwe wakiyinza okubaleetera obuzibu mu bakama baabwe. Nina babuloga bemmanyi aba NRM ensi yonna ebamanyi era nga bamanyi ku midiya ng'ajja n'atula n'akola vidiyo n'avuma Bobi Wine oba n'avuma ab'opposition bw'amala n'agamba eno program eri sponsored by this company. Tobamanyi babuloga nga balina company eziba sponsoringa naye nga programu zaabwe nga zimanyikiddwa ndi zakuvaayo okuvuma bantu na kutambuza byabufuzi. Ate ezo bizinesi nazo tugambe nti banyinizo baziteeka mu byobufuzi. Bali bangi nga bamala n'atandika Bobi Wine muli wa bisiyaga naga sooka olindemu awo naga abagala ogenda ebweru kampuni bweti ne bweti efunira abantu emirimu ebweru mugwe ku namba y'essimu bweti ne bweti mwena muntuukirire mujje twogere mugende mufune emirimu mukole tugende mu maaso oba abasajja babbi bakola bino bakola biri bannange temwerabira kampuni yaffe twala abantu ebweru nga bw'avuma bw'ateekamu kampuni oyo aba ne nyini kampani eyo kampuni abagitadde byobufuzi oba batagitaddeemu. Haji. Wangi? Nkawulidde ako. Fiddayo kinoonyereza babuloga bomanyi ab'amaanyi aba NRM genda obanoonye bangi ku bo balina kampani eziba sponsoringa era nga baziteekako ne ku vidiyo zaabwe waggulu ku screen. Ne bwogenda ku vidiyo yaba abadde banvuma ennaku ez'abo abavubuka de banvuma gy'ojja balaba genda okere vidiyo zaabwe so nyini zadde bakola nga banvuma kuliko kampani zaabwe eziba sponsoringa mu nsonda either waggulu oba wansi genda ozikebere kweziri abaffe
ezo nazo ziri mu byabufuzi. Waliwo bulogo omulala gwe mmanyi namulabanga ng'alanga by'amataka ye wa amataka aguza abantu amataka naye ng'amala okulanga amataka ge ayo n'akola ne vidiyo z'ebyobufuzi ng'avuma ba Bobi Wine n'abalala ba opposition. Kyokka naye namulaba juzi nga naye avaayo bunawadde oyo omusajja amagezi ajja bizinesi mu byobufuzi ne ŋŋamba kaakati ono bizinensi yo erabika abantu bagikwatiddwa kisa ne bagamba aji bizinensi yo engeri gy'eri ennene kati eyinza okuba eyiyo nnene ku z'abalala kati ng'abantu balumirirwa ekyo gwe kyotalaba. Kyogamba bizinesi yange nnene okusinga Mengo Doctors Clinic ewangadde emyaka egigenda mu 3. Okay. Oba esinga Uhuru oba Uhuru bagigulawo nga ndi Kampala katukyalina baana bato tuyali buvubuka butototo bwe tutuyingi twakayingira mu kibuga okutandika okukola tuvudde ku ssomero nga tugenda okulya omucere gwa Uhuru teriiwo. Oba yeneno singa eza Trump Tower zetulaba bulijjo. Bano bagamba nti otankuula entalo kizootankuulira mu bizinesi. Zankula nze nga nze Hasani sitankula za bizinesi. Ne bali babuloga bebugambe batankuzi ba ntalo za byabufuzi naye ate balangira mu bizinesi z'abannaabwe mu ntalo zaabwe ez'ebyobufuzi. Ezo bizinesi zo nga tebazimumba. Naye kati nga nze nkugambe tisobola kukwata akalango ka Mpongo ne nkateeka ku Yekola Music Analyst page nti akalakate ng'ate bw'alanga Mpongo sisobola kikola. Naye ate nkulaze nti eriyo abakwata bizinesi zaabwe ne baziwa babuloga ba NRM bazirange. So abantu Haji Kasule munnyonnyole bulungi ndowooza bulijjo tafolowinga gundi zo. Anti kati nga kyalibadde kirungi nnyo nga tasoose kujja eyo n'asooka ajja ne munnyonnyola nga tannaba kujja eyo. Naye kati ekibi kye yakoze ambu yasooka eyo yasooka era we yalaba kavidiyo kali nga muli ne Jala Trophy n'akasindika mu gurupu tewanyega n'asindikayo n'ebintu ebirala tewabinyega. Omanyi lwaki saanyega kavidiyo ako? Toluuko kasitoma yajja Jala Trophy n'agamba Haji jotole ku bantu salaamu kozi salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagati kozi mwagaye nti Operation tetulya mbizzi kale kati naffe tuzze kulya mbizzi. Faru bibi bikolebwa bulijjo nti bakwogerako ekintu kwogera ku president of India Wabisiyaga buli omu kyakakasa nti kikyamu kya bulimba naye abaana abayo n'agamba nti Bobi Wine bw'abanga muli Wabisiyaga nga yajja otuyamba okukyusa gavumenti naffe tujja bbirya. Ng'ovanga ogamba omuntu kati olidde ebisiyaga wegedde bw'otyo. Kyendaga nti tosobola kubanga gwe olina nnyini bizinesi ng'ekuluma ng'oze gidifendinga ayina otandika okuleta sitole ezifaanaganako bwe zityo ng'ate olinga ayagala okukakasa abantu nti bituufu. Kyeyabaddeko omukulu wuliriza n'akubala okugamba nti tutegeka ddalasa nti bwe kiba nga tutunda ebizi kitegeeza tutunda n'omwenge mu bubba ebyo osobola obyogera ng'olina nnyini bizinesi. Omuntu atamanyi oba atamanyi Mpombo restaurant yasobola okwogera ekigambo ekyo naye gwe amanyi nga ne restaurant agimanyi eyo nawe n'ogifuula pulogulamu ku TV kyoze kwogera kulya kutunda mbizi mu restaurant gwe omusiraamu ate ng'okyogera ku restaurant gy'ogamba nti ye ate y'abasiraamu. So omukulu alina byayisaawo. Nze bwe ndowooza ekyokubiri omugenzi Sekankata nsaba Allah amusaasire. Lumu yali mu ddalasa n'akola statement eno wammanga n'agamba bannange embizzi ewooma. Basiraamu embizzi ekola ki? Embizzi ewooma. Akyogera Sheikh ali mu ddalasa naye kyeyali agezaako kutegeeza nti Katonda okuba nti yatugaana embizzi tekitegeeza nti yagitugaana lwakuba tewooma. Tulina gyerekereza lwa tteeka lya Katonda liri eryokuba nti yagitugaana so si lwakuba nti tewooma. N'atuka okubabuuza nti wali olaba ekagirya ng'agirya yenyinyala oba nga yesitalanga ali mu kulya ebikaawa. Kitegeeza abagirya bagikola ki? Bagiwoomerwa naye Katonda agitugaana tukizibwa girya. Kati bw'osanga abantu abalinga Haji Musa bayinza okubeera bagamba Seeka mukyamu nnyo agamba atya nti embizzi ewooma. Seeka omulamba ekyo ekigambo n'okyogera mu muzikiti eyo entegera twagivaako dda. Eno entegera gye tuli kwa generation ndala.
oba kitegedde kati ye bwatyo obeda bimu kubineewuunya kati okuvaayo okwetondera bewakosa ye bagamba nti wabakosa mwotwalidde bebekulu ne abawagizi be n'abantu abalala financially physically emotionally biki ye yavuddeyo ne yeetonda ekyokwetonda kwe gw'okyogerako ki era naawe oli mwetutefu okwetonda okujjako ye bw'aba yabeetondedde nga yabasobya butuufu beetonda bw'aba yabasobya otasobezza Faruku nateekawo sente nateekawo $5,000,000 omuntu akomyewo vidiyo eyo nakola eyavaako ebyo byonna byolaba batambuza ambuulira erinnya ly'omuntu lina mentioningamu eyo vidiyo bwe mubamu erinnya ly'omuntu muwa $1,000,000 n'okutuusa essaawa eno sirabanga yaginsindikira kubanga njirina nze gino yaayo nze nagikola nali ku vidiyo ne ŋŋamba nga mwana amaze otambuza ekyo kimundi kyakulaze ekyekifaananyi kyange n'ennyama y'embizi naye mbawo ne nkola disclaimer nga nclaiminga ku muntu yagenda ekigambo ekyo naye bwe nali maze vidiyo ne ŋŋamba nti nze kyemmanyi ku musiraamu kyasinga okutama ku nsi kuno omuzisi ne nkugamba nti omusiraamu asobola okuba nga anywa omwenge n'omusanga ng'atamidde ava kunywa omwenge naye n'omala omugamba nti oli embisi akumalirako omwenge gwakunywa so nga n'omwenge mukyamu tegukkirizibwa naye mbaga nti okujjako nawulirako omusiraamu omu gwe baŋŋamba gwe bakubirako mu bbaala gwe bakubirako mu bbaala ng'ali embisi saayogera linnya lya muntu kati muntu ki gwe mba neetondera kino kifaanaganira ddala enkola y'ababuloga abapolitical opponents baffe bakikozesa nnyo nti okola vidiyo yo najja n'agitunulamu bw'ati n'anoonya ye waawagika ekyo kyagala okuyisaawo waliwo omusajja amuyita afaananye yakola ka vidiyo ennaku ezo ng'alina embwa gyayembazza topi ne wabawo ku babuloga abamu ne bajja ne bakwata ekifaananyi ky'omu ku bakulu mu ggwanga ne bakiteeka awali embwa eri era ne bavayo ne bagamba Afulani comedy nti wabadde ovuma mu kubo naye nga Afulani teyayogera linnya lya muntu talina kifaananyi kya muntu era kyeyateekawo ye yateekawo mbwa oba okitegeera ebyo bitamanyi bya midiya ebyo babikola bulijjo nga bwolaba ababuloga bakola kuoyo Afulani comedy ku vidiyo gyakola bwe batyo bakola ne ku yange tisaaga linnya lya muntu wadde ekifaananyi ky'omuntu kye nateekawo bo ne bakawo ne beeterawo erinnya okusinza ku sitoole bo gye balina era gye bamanyi kati n'ekirala yakoonye mbu ozze okalakata omukulu President Museveni nze mbadde sibirabangako mbwoze naye baagala kuteeka mu katrapu babakwate ye kyagamba ekyo ekintu okujjako nti mpozi ye yagezaako okwagala okulaga omukulu oyo gweyayogeddeko nti gyendi mukalakata basobole okunkwata nga kyayagala aleme kutta butali aleme kubuzaabuza Faruku bwe mbayo ne ŋŋamba bannaaye enguudo nfuze tagukolebwa tusasula omusolo mbangu byani tewali bwe mbayo ne ŋŋamba nti omwana batwala omwana wa ssenga omwana wa kojja wange ng'agenze okuzaala mu ddwaliro limu ku malwaliro aga disitulikiti amasannyalaze ne gavaako nga talina standby generator omwana yazaalira ku ssimu y'akatooki maama wange yamuliko nga yamujjanya essimu ey'akatooki era singa yali tagira tumanyi yabadde ayinza n'okufiira mu situation ye naye nga ddwaliro lya disitulikiti namba kati bwe bateeka ku kintu ekyo ne bannange saaviisi yeetaagibwa mu malwaliro ga gavumenti twagala saaviisi mba nvumye muntu kati ate yakivunula nti ovuma Museveni kyevudde gamba nti ye yalina byanoonyeza anoonyeza mitawaana yengali yakimanyimukola bwekyo nti ajja kwagala okuwa ab'ebyokwerinda attention batandike okunfolowinga bagaye nti oyo mumukwate ndaba muganda wegiri yagambye nti atuvuma naye nga vidiyo kyekinalikozekamu nga namuvuma yalinga ki yabadde akuseetinga kyekigambye nti kikyayisaawo
okumanya yabadde ansenti yatuse n'okugamba mbwa alina vidiyo nebulanga agamba kudufa lukola yatugoberera bulungi kye Hassan yakamala okukola vidiyo awo n'agamba mbu abanyambi si be bayimirizawo restaurant yabwe nagimusabye okuva jjo mpaka na leero kyali mu inbox ye musaba vidiyo eyo tagirina era namulumye mu inbox temugamba muganda wange kiki kyofa kikyonoonya ne mugamba njagala olete vidiyo eyo gyofa luko agiplayingi oba gimpe ne mugamba nze siri musiru kutuuka kwogera kigambo kifaanana bwe kityo sentegeera bye njogera omuntu okutuuka n'okukuwaayiriza ekigambo ekifaanana bwe kityo nomanya nti notawuza nti alina byayisabo otugenda okumpaayiriza kyesaayogedde kubanze luli waŋŋamba basadala bonna benaale n'atakoma kweyo n'atugana n'okumpaayiriza ku mukulembeze w'eggwanga mu muvuma bane okwogera amazima n'okuvuma tebabyawula mukama munnammwe alabika alina byayisaawo nze bwe ndowooza okusina ku statement zakola ogamba otya muvuma pulezidenti wa Uganda nga bwe namuvuma ntya nti alinga ki ampe vidiyo nga ngamba nti Museveni olinga kino agireete bw'aba agirina agireete nga nina na vidiyo gyenkoze nga nvuma Museveni olinga kino Museveni waakalya bino Museveni bino ekyo kibaita okuvuma buli omu amanyi kibaita okuvuma teriyo wadde neeki era zonna bino zagenda okuleeta agenda zireeta nga njogera ku manja saabiisi nga munnayuganda ali konsandi oli eggwanga lyange era nga munnayuganda obuubu omusolo nga manja saabiisi y'omusolo gwange gwensasula okwo tekuba kuvuma kati ye embeera agiraba ati ey'abannayuganda era nga okusinga ku njogera gira buddayogera ekumala omaze okumanya bwagiraba embeera gyalaba buli kimu kiri bulungi kuba bwovaayo n'ogamba nti oyogera ku biruma ggwanga ate munno n'agamba nti watuukuma Museveni entegeera ye bateyewunyisa anti yagambye wajjemba yakuuma n'akalulu twalowooza nti abajjemba baba opposition kati bwekibanga gwe omuntu ali ku opposition okubeera ku opposition kitegeeza kwogera kuteeka gavumenti kusaba gavumenti accountability kikiyitibwa okubeera ku opposition kati bwobanga ogamba nti oli ku opposition nga tosobola kusaba accountability ku musolo gw'osasula olwoba opposinga biki wangi kati banno badirector banno bo bagamba ki ku nsonga eno omusajja gye yaleese mawulire sekakasimira wadde n'ekiro n'agamba ajja kuguliza vidiyo ye nga zeeyo waka nga jose yo Ajja Sharifa yagiwuliriza era naye nga munyiivu nnyo era nga mukambwe nnyo ate kati ye tasobolaga kujja mu kamera kwogera kuba wajja mu kamera gayogera ate yayinza okwonoona obwonoonyi kuba yanyiize nnyo nabonabonanga bwe tusomba emmere tugifumba mu musana nga Haji Musali yali abonyebonyeeko ndi kulwa restaurant eno diro yali abonyebonyeeko twasulanga mu bed space bwe tusala obutungulu ne butubalagala mu nnyumba enjude tulema n'okwebakamu Faruku nga tusalira mu butungulu bwe tugenda ofumbisa enkya ku makya mu nju bwe tusula mwe tusalira obutungulu mwe tufumbira ebbugumu buli kimu kyonna twayita mu buzibu ezo stories zenga nzikola ku mikutu egy'enjawulo ng'okwinspiringa abantu bannange abazze abakubi b'ekyeyi n'ambalaga tinayitako mu mbeera obaolyawo ezibuko kibatanala kutuukamu naye babe bagumiikiriza nga bwe basaba Katonda saawa yonna Katonda asobola okukyusa embeera ngambagamba nze ndikyakulabirako eyo yenna agamba nti aweddemu amaanyi mu byakola labira ku nze nayite eno bwenti ne bwenti ne bwenti okutuuka olwaliro okuba nti mundaba ng'omuntu alabibwako mu nsi kuba ye kyagamba nti lekerawo okwogerera bizinensi lekerawo okwogeranga munnabyabufuzi mu bizinensi yaabwe yogera ebintu byo ng'obyogerera bali wa bizinensi yaabwe nga ddiro njogeranga munnabyabufuzi nga ddiro njogera mpombo ng'ebyobyobufuzi munnaye agikyalina okumanya nti Mpombo restaurant
si restaurant ya kibiina kyonna, si ya NRM, si ya NEB, si ya FDC, si yaki newankubadde nga bannannyini Bongo Restaurant mulimu aba NUP nga nze, ojja kusangamu aba NRM, ojja kusangamu n'owajjema. Okitegedde ekyo? Restaurant ya Uhuru si ya NRM newankubadde nga nnyiniyo ng'omuntu ye wa NRM. Hamu Towers ezo Hamu shopping center biki tuna tukimanyi ki Hamu mwagizi wa government ne kyagamba abakola ku Hamu ba NRM. Ekyokwati yazimba ebizimba ayagala ebireka abapangisa kyamugana kubeera nakyawagira ng'omuntu mu byobufuzi nedda. Lwaki baagala kitandikire ku nze? Nze mba munnabyabufuzi asoose okubeera nga mpagira NUP nenva ne ku byokukola nenva ne ku bizinesi kubanga nyina ekibiina kyempagira. Kati Haji nga tumaliriza ki ekisinga oluma mukulu munnammwe? Nze nange kyeneebuuza namusindikira message nga mbimubuuza naye tannaba kunnyalukula. Mwamuleka e Kampala kuba badirector basatu mwenna muli eyo. Ebintu accountability tazifuna bulungi, omuntu okujja okugamba nti ovuma president omuvumira mu bizinesi yawe. Kiki waliwo wabanga waliwo ekitakwatagana bulungi mumuyite mumutuuze oba ebintu mu bigonjoole, naye walaka waliwo ekitali kituufu ku munnammwe. Bizinesi zikwataganira wano n'okuvuma Museveni kw'ayogerako. Okay. So kyenjagala ogamba muganda wange nze ndi musajja musiraamu. Ate naye bw'aba musiraamu kiwa nti amanyi bulungi nnyo okubeera omusiraamu kiki ekitegeeza mu Uganda n'ebizibu by'osobola okufuna ng'omusiraamu. Kati bw'atandika okwogera ebigambo bw'atandika okunkongerako ebigambo ebikwatagana ne gavumenti gesiyogerangako, kitegeeza nti alina ekinene ky'annoonyeza okubeera nga antuusaako. Anseetinga. Era mu vidiyo ezimu kodi ezimu ze namusindikire namugambye nti munnange bukodyo bw'abatemu. Abatemu basobola okukunoonya bwe bakutuusizaako obulabe ne bakulyetingawo obutakwatagana wakati wa mikwano gyo ne mikwano gyo. Bwe mumala okukolesa obutakwatagana bwammwe ku midiya ensi n'ebutegeera kyonna kye baagala bakikola essaawa eyo nga buli omu ajja kugamba nti abadde takwatagana banne. Abo banne bennyini be bamutuusizaako. Oyogedde point agi. Oba okitegeera nakimugamba ekyo ne bwali muganda we ekyo ky'oli mu kutankuula ontankuulira buzibu. Abannoonyedde okunfuna basobola okukozesa omukisa guno ne bankola ekikyamu nga bamaze nga buli ensi yonna egenda kugamba ensonga eki abadde alina obutakwatagana ne banne be bamutuusizzaako. Yes. Oba okitegeera. Kubanga nga mukulu munno teyandizze kukola ki kwogera bintu ebyo. Nze njagala abasoma bonna n'abawuliza bonna ani abadde amanyi omukulu era yali amulabyeko ddi ng'oggyeko kwatira baali balabeko ebifaananyi nga tupostinga ng'ebyabadayirekita nga tukola gundi zaffe anniversary parties wawe baali bamulabyeko ewalaku wonna ng'ali atakiti ku ngongo talabikangako era buli muntu odda yeekanga bwekanzi ng'alaba omuntu gwatalabangako emyaka 4 ng'avuddeyo ayogera ku lwambu mu restaurant. Awo. So Haji togenda kwetonda kubanga tolina musango kyotegeeza. Sina musango gwe nazza ani gwe nazza musango ki gwe nazza ku muntu. Ani gwe nakola ki? Oba okitegeera nfundi ngenda kusemeka netondera bakasoma baffe bonna mu nsi yonna kubanga Mpongo tulina bakasoma mu buli nsi egiba gyeyaka. Oba okitegeera mu buli nsi egiba gyeyaka wavayo bakasoma ne bajja wano Netherland, simanyi Bungereza, simanyi Canada, simanyi wano bajja banoonya Haji Mpongo. Oba okitegeera
Yes. So mbetonda bannange ku byonna bye mulaba ebigenda maaso byonna bifuuka mulaba ebifu ebya bulijjo. Yes. Tekuliko kituufu wadde n'ekimu. Era nsaba bonna bebikosezza ababira ku media naye banga bibakosezza, nsaba kulwange nga Hasani ne kulwa bizinesi yaffe ya Pombo Restaurant mubeere nga mutusonyiwa. Okitegeera. Era nga nsaba ne muganda wange oyo bw'abaawo ekirala kyonna kyagala okwogera, essimu yange agirina ayagala information gimba, essimu yange agirina nga nange wena koze negenda mu inbox ye ne mugamba bye namugambye naye ajje mu inbox yange twogere. Si kyamagezi era si kya butegeeru okudda ku nsonga za bizinesi nemuziza ku media. Kino nsobi gye tukoze nze naye era gye neetonda tisigenda kiddamu kujja ku media kuno tinze kwogera ku nsonga za bizinesi nga bwe nkikoze olwaleero. Kimaze. Tweyanza nnyo Haji, webale kiriyalinga. Webalire ddala. Bandabire mu erekita banno. Amiina. Kale taata nawe webalire ddala.